Okusinziira ku minisitule y'ebyobulamu, obulamu bw'Abannayuganda bwongedde okulongooka kati Munnayuganda asuubirwa okuwangaala emyaka 68 okuva ku myaka 64 egibadde gyatuukibwako mu mwaka gwa 2024. Okusinziira ku minisita w'ebyobulamu Jane Ruth Aceng, kino kivudde ku kutumbula obujjanjabi n'okubudaabuda okutuukiddwako nga gavumenti ekola buli kyetaagisa okulinnyisa omutindo gw'ebyobulamu. Life expectancy increased from 63.7 years in 2014 to 68.2 years in 2024. Maternal mortality ratio reduced by 44%. Okusinziira ku minisita, gavumenti erinnyisizza ensimbi zissa mu kugula ddagala okuva ku buwumbi 407 okutuuka ku buwumbi 718 mu mwaka 2025. Ono okwogera bino abadde n'omumyuka wa Ssaabawandiisi wa NRM Rose Namayanja ng'ayanjulira eggwanga ebituukiddwako mu byobulamu ku kitebe kya NRM e Nakasero. N'ekitongole kyaffe ekya National Medical Stores kirina sitowa y'eddagala esinga obunene ate n'ebyuma eby'ekikugu mu Afrika yonna. Okusinziira ku minisita, Uganda ekulaakulanye nnyo mu byobulamu obwa bulijjo okutangira endwadde enkambwe gamba nga COVID-19, okugema abaana ssaako okukendeeza ku muwendo gw'abaana abato abafa nga bazaalibwa n'abakyala abafa nga bazaala nga gweyongedde okukendeera. Abakyala abasevingiddwa obutafa nga bazaala bali 592 ku bakyala 10,000 ababa bagenze okuzaala. Ebyo nabyo bituukiddwako. Abaana abatanaweza myaka 5 abaafanga mu 86 bali 113, mu 2016 ne babeera 64, mu 2020 bali abaana 52 ku buli baana 100 abazaaliddwa. Alipoota y'ebyobulamu eno era eraga nti Uganda yeeyongedde okugenda mu maaso ng'erwanyisa endwadde zinnamutta, era kino kituukiddwako ng'ezimba amalwaliro amaggya agakola ku ndwadde eza bulijjo ng'emitima n'ebirala. Wanaanukudde eddwaliro ery'e Lubowa ssaako entegeka y'okuzimba amalwaliro ga Kkookolo 18 mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Ekisuubirwa nti zigenda kubeera 18, 2 ziwedde, 4 zigenda mu maaso zizimbibwa. Kitegeeza nti omuntu teyeetaaga kuva wagyali okujja e Mulago. Ekyo kyongerera ku bantu okufuna services. Ne Heart Institute ebikwatagana n'omutima. Paul Bakabulindi ne Robert Mwanje, BBS Telephone, Gambuuze.